بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون. سورة الكافرون. الله يجتانك غاتوغامبا بسم الله الرحمن الرحيم. قل بغامبك بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم يا أيها الكافرون أبانجم أبتكيزا متسيري توالي وابا متلقنيا غابت وابا ربي الوليد بن المغيرة العاص بن وائل السحمي الأسود بن عبد المطلب أمية بن خلف نابا توابا رابالي متكيشو nga tebakkiriziganya na ddiini ya nabbi sallallahu alaihi wasallam ajabaleetedde eragira okusinza Allah subhanahu wa ta'ala omu nga bo baamatira kusinza bakatonda 306 abeetoolodde ku Kaaba nga zennaku eziri mu mwaka nga balinawo essanamu lyabwe eddene eryayitibwanga Hubal. baatuuka ekiseera ne baagala okukkaanya ne nabbi sallallahu alaihi wasallama nga bamaze okulaba nti eddiini yeefuuse ey'amaanyi abantu bagiyingira enkya n'eggulo. ne batya okubeera nti eddiini yaabwe ejja kusaanawo ne bamugamba, Muhammad twagala tukkaanye eddiini yeesigalewo n'eyaffe tusinzenga katonda omwaka tuli ffenna, ate naawe ojja osinze owaffe omwaka. Allah subhanahu wa ta'ala nassa essuula eno ebategeeza nti ekintu ekyo tekiyinza kusoboka. n'agamba nabbi we sallallahu alaihi wasallam nti kul bagambe ya ayyuha alkafiruuna abange mmwe abatakkiriza, la a'budu sijja kusinza essaawa eno sisobola n'akamu n'akeddagala okuba nti nnyinza okusinza ma ta'buduuna ebyo mmwe bye musinza bye muŋŋamba nti tushayalinge wakati waffe nammwe mu nsinza, ekyo siyinza kikola okuva na leero. wala antum ate nammwe temuli aabiduuna abayinza okusinzwa ku ssaawa eno eyaleero gye twogererako. ma a'budu oyo nze gwe nsinza sibalabamu kusinza kwa nnamaddala kuyinza kubeera nga musinza oyo Allah nze gwe nsinza mu bukakafu bw'okumusinza. wala ana ate era siri nze mbakakasa aabidun alisobola okusinza kibeere mu biseera eby'omu maaso byonna bye ndimala mu bulamu bwange. ma abattum ebyo bye mwasinza okuva edda ebyamasanamu gammwe ebyo sikakasa nti ndibiyingirira nti mbisinze nga bwe mwagala. wala antum atera nammwe temuli aabiduuna abalisinza mu biseera eby'omu maaso ebijja ma a'budu oyo nze gwe nsinza sikakasiza ddala nti kirisoboka okubeera nga mumusinza nga mwagala tubeere nga tukkiriziganya ku by'okusinza. lakum diinukum, muyina eddiini eyammwe, muyina ensinza eyammwe. waliya diin, nange nina ensinza eyange. eyammwe eragira bakatonda bangi, eyange eragira kusinza katonda omu. eyammwe eragira kusinza bibajje bye mwebajjidde, eyange eragira kusinza oyo Allah eyakola ebyo byonna bye mubajjamu bakatonda abo be musinza.